byapa bya Buganda n'obusuulu bwa Buganda teyameshoninzeeko ku kumenya mayumba g'abantu, teyameshoninzeeko ku bantu ababundabunda ababadde n'amayumba gaabwe ku mataka ga Buganda ne batabyogerako. Wabula n'afuba nnyo okutunnyonnyola engeri sipiiki ya Kabaka gye yayogera ng'ava e Namibia n'agezaako gitunnyonnyola kati nze Katikkiro gwe yalonda, kuba yagamba Kabaka akola ne Katikkiro gwe yeerondedde oyo yenze, ate ndaba atakubye engalo. Ani atakubye engalo awo? Kuba babadde baganya okukuba engalo. Ani atakubye engalo awo? Bonna ne bakuba engalo ku mpaka. Nze Kabaka gwe yalonda. Lwaki okitunnyonnyola nnyo oluvannyuma lw'emyaka 12 tetukimanyi? Kugamba emyaka 12 gy'obadde waawo era okyayagala otukakasa nti ye gwe Kabaka gwe yalonda. Pengepenge oyo bw'asalawo okureasoninga y'omu ku bantu bempa respect. Pengepenge alinga omuyaaye. Naye Pengepenge bw'aba yatudde kutunuulira nsonga, simanyi lwaki Pengepenge teyalabye ensonga ya Katikkiro ku bigambo bye yayogedde ku Eddie Mutwe. Namulabye ng'amwebaza ne ngamba Penge bw'otyo bw'okirabye oba waliyo ekirala simanyi, naawe nawo ngenda tuukawo. Naye kamala okuwa ebiteeso 7 ebigundiivu ebitwala Buganda ku ntikko. Mu byo mulimu kalakita emu buli saza engalo. Naye bannange Mayiga oli musajja mafiya eri emmengo. Sooka gwe owulire wano olyoka otegeere nzireyo okwebaza omulembe guno entambula gye mutambuzizzaamu struggle, ate mbakakase nti mugenda kutuuka. Mbagambye bwe mba njogera nammwe ng'awataliyo kirala, bwe njogera ate ne bali nabo njogera nabo ng'awataliyo kirala, newankubadde eno mmanyiyo n'eri mmanyiyo. Sooka owulire ebiteeso 7 Oweekitiibwa Nuuwa Kiyimba mu ttaayi bye yasomedde Buganda nga ne jjajja bwaddamu. Bannaye komedi ali mu Buganda obusiru buli emmengo. Naye bannange mmwe basajja mmwe mwebaze Katonda. Wulira kyankola bubi nga nze asiimwe. Kyankola bubi nga nze asiimwe. Kyankola bubi nga ndi mwana wa mwana muwala. Senga mu Buganda nali mwana wa mwana mulenzi. Senga nali mwana wa mwana mulenzi mu Buganda awo, Bulange nandigikumyeko omuliro weewaawo. Naye ndi mwana wa mwana muwala. Kansirike kaninde yeetuze kubanga mmanyi wenkoma. Kaninde yeetuze gwenja okusalayo. Kale kanzikirize. Kubanga ffe abajjwa tujja ebibamba bimaze kutuuka. Tetukkirizibwa kuziyiza bibamba. Ffe tujja ebibamba bimaze kugwawo. Naye senga nali mwana wa mwana mulenzi nga siri wa mwana muwala. Butikiro naligikumyeko omuliro. Ani Bulange ene ya administration. Office ya Mayiga nandigokeza weewaawo. Naye kale ate ani akuba ku ssaawa zino? Kale wulira ebiteeso bibino. Ekitiibwa Sipiika, nzikiriza ngende ku biteeso ebisembebwa okuyisibwa olukiiko olw'olwaleero. Ekiteeso ekisooka, olukiiko luyozaayozezza nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri okuweza emyaka 7 egy'ekitiibwa era lwongera okusaba Katonda amwongere emyaka emirala mingi ddala. Weewaawo Ulira jjajja. Ekiteeso ekyokubiri, olukiiko luyozaayozezza Katikkiro Charles Peter Mayiga okuweza emyaka 12 ng'akutte eddamula era kumwebaza olw'okutukulembera obulungi. Weewaawo owulidde ebiteeso. Ekiteeso ekyokusatu, olukiiko lwanirizza nnyo kalakita Ssaabasajja Kabaka ze yawa abaami b'amasaza
kubanga zigenda kukola omulimu omulungi n'okwanguyiza ku balimi. Olukiiko era lwebazizza amasomero ga nassale mu masaza wamu n'amalwaliro agatandikiddwawo. Waawo. Kiteeso ekyokuna, olukiiko lwebaza emirimu emirungi, lwebazizza emirimu emirungi omugenzi Ekitiibwa William Matovu gy'akoze ng'aweereza kabaka we. Weewaawo. Kiteeso ekyokutaano, olukiiko lusiima enkolagana eriwo n'ekitongole kya Brain Pulse olw'ekigimusa ky'ebirime ekituufu ekinaagasa abalimi. Enkolagana Obwakabaka ze bulina n'ebitongole ebirala nga ekya Airtel nazo ziimiddwa nnyo era olukiiko luwagira zigende mu maaso. Weewaawo. Leka nsooke nkomekaawo kubanga nnyinza okulema okubinnyonnyola byonna. Buli saza gyakufuna kalakita emu. Buli saza kati Mawokota nga bwe mumanyi. Buganda kambabuulire tusiime nnyo mwebale tuwa kalakita. Naye bamafiya b'emmengo mulina amagezi mu mitwe. Kati Buganda ey'emyaka kakadde emabega n'Obwakabaka obugundiivu ennyo bwe mutandika okuserebuletinga kakalakita kamu akaweereddwa, tulakita eyo eneeva ddi ebutoolo egende ebunjakko mu myaka emeka werituukira ebunjakko. Mwebaza Airtel ng'eno abaana bakaba Airtel etubba, Airtel ebbya abaana ssente, batubbye ssente kettu eriwa. Kiki ekyalemesa kettu? So kati tukozesa kettu ey'Obwakabaka nga gye tukozesaako okutereka ssente zaffe nga twesiga nti guno omukutu gwa Ssaabasajja Kabaka. Kettu eriwa? Nedda, kettu eya Ssaabasajja Kabaka eriwo eya Buganda. Mulyoke mwebaze Airtel etubba. Olwo Buganda eri ku ntikko olwa kalakita emu. Kalakita emu nga waliwo omuntu omubbi omunyarwanda omu ow'omu gavumenti ya Museveni ng'omuntu omu alina kalakita 3 mu nnimiro ye. Ekiteeso kyayise kyabadde kya namba meka. Buli saza lirina kalakita emu. N'eddwaliro limu ery'Egindi lye bagguddewo simanyi mbunne ery'Emityanawa simanyi ery'Emubende. Buganda kati eserebuletinga olw'eddwaliro limu after emyaka kafukunya Buganda gyemaze. Bamafiya bakozesa bino either basajja mwe muli mu kuswaza Ssaabasajja Kabaka, muli mu kuswaza Buganda ate nga mukigenderedde. Mbu mwebaza ebigimusa simanyi mbu ne kampani ki simanyi ekola biki. Mwalabye Lwabwogo bwe yaleese bamafiyazi simanyi mbu nabagenda okupaakinga simanyi okwongera value ku mwanya eruweero. Jonna biba postingidde mwabirabye. Bamafiya Lwabwogo bakolagana ne bagundi bano ne bamayiga mu Buganda okutambuza ebigendererwa byabwe. Ebyo ebiteeso byo mu biwulidde ebyakayita. Wulira bino. Mbu ekiteeso ekyamayiga okuweza emyaka 10 n'emeka. Ekiteeso eky'omukaaga, olukiiko lusabye abaka ba Paalamenti abava mu Buganda bagoberere nnyo ensonga za Buganda zonna basobole okuzitwala mu maaso. Weewaawo. Amangu Ekitiibwa Sipiika y'ebiteeso. Ebiteeso ebigenda okuzza Buganda ku ntikko byo mu biwulidde. Ebiteeso ebigenda okuzza Buganda ku ntikko mu biwulidde, muwuliddemu ekikwatako. Obwakabaka bwonna nga tebukwata ku bantu baabwo nga tebabuwulira buba tebuliiwo. Eiza ebintu ebyo mubikola mubimanyi oba mwe bamu kubatunyigiriza. Oba temulina busobozi bubeera mu Bwakabaka kukolera Bwakabaka busobole okutuuka ku muntu wa wansi. Mbwe ekiteeso namba 2 kyakwebaza Mayiga okuweereza emyaka 12. Ekyo kiteeso kyamaanyi nnyo. Weewaawo. Eyo ye Buganda. Nga ettaka lya Buganda litulagira ddala, gavumenti etulagira ddala nti Buganda terina buyinza ku ttaka. Bajja ne bakumenya ng'olina ekyapa mu ngalo. Ekyo ekiteeso kiri luddawa.
nga bamenya kalina z'abantu bamenya obuyumba ne bwe kaba kasiisira ka muntu ku ttaka lye lyaweera obusuulu ne bakamenyawo. Buganda muba mukwatibwako kubanga ssente z'ettaka eryo zibadde zijja mu Buganda Land Board. Ekyo ekiteeso lwaki tekiriiko? Olyoka otulobeseze ku kalakita gye wawadde Mawokota. Kalakita ya Mawokota, kalakita emu egenda kutuuka ddi, egenda kuva ddi e Butoolo, egenda Enkozi, egenda kutuukayo ddi? Olabye ba mafiya mu Buganda. Kati ate leka nkutwale ku kye yayogeddeko Eddie Mutwe. Kati tusooke tugende ku kya Eddie Mutwe mbigatte bibiri. Olabe mafiya y'Emmengo.